B2C, before the Bosschick comes here, I want you people to know that yesterday was my birthday. Yeah. My mother died at 26 years. Mama wange yafiira ku myaka 26. My father died at 30. Taata wange n'afiira ku 30. So me crossing to 36 today is a miracle. Because at some point we didn't think we'd make it to 30 years, you know. So I want to say thank you to people that helped me to give money to the orphans and the widows and the elderly. Twafunyeyo n'akasente ne tuwa abachairman b'omunansana bwe nali ngabira abantu emmere nasanga abantu abalwadde abafiira mu nnyumba, so ne mbasuubiza tujja bayambako, so mwebale mwe n'abampeereza ssente. Just I want you to know that I'm grateful. If you've been following us for some time, you know that I always say the things I call what's on my heart. So what's on my heart today is just to say thank you. I was overwhelmed by calls. Mwena bankubidde essimu ba honorables mu government, aba celebrities. I don't want to mention names. I was so humbled. I was on everyone's status. Derek oyo yandaze ku Facebook. Nempuliranga n'ebiyengeyenge bipitamu olw'okuba nti nga you see, Mr. Lee, nga you could see two, every after there was a post. Every after two people there was a post. Ate nga abantu tebalimba, nga abantu boogera okuva ku mutima gwabwe. I was on people's statuses. Ate waliwo bano abasumba be bateekayo naye ng'olaba abasumba be bakikaka abantu. Naye I was so honest nti mwampanye nga sibakase. I was so happy by your love all over the world. Abanyimbidde birthday, abazungu, bulijjo nze simanyi nti ndi w'amaanyi nnyo mu Kampala wano. Bannange nazeemu amaanyi, nasuze bulungi. Thank you so much. Era ensi bw'enaatereera, ensi olutereera ng'ewonye COVID, ngenda kukola ekintu eki kyentandikirako. You know, I always ask people, bwe tuva mu COVID, what's the first thing you're going to do? Mulala agenda kugula kondomu, mulala agenda kulunete, mulala agenda musawo. First thing I'm going to do is to go to Nambole Stadium and prepare a night of worship. Then I'll go to Amahoro Stadium in Rwanda, prepare a night of worship. Then I go to Estade Stadium in Burundi and prepare a night of worship. Those are the three things. Then later I'll come to Abu Dhabi, Dubai, Sweden, London, and all over the world. Just nights of worship. Boston. I'll go to China. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. At least every month there will be a night of worship somewhere for 1 full year. As long as in Sibagita Day, Nambole, Burundi, Rwanda, then different parts of the world. Every month I'll be in a stadium doing a night of worship. So help me God. Amen. Basaba ne nyabo mbadde nsaba twanirize Alicia okusooka. Nze nno nali simanyi superstar ono. Naye ngenda okulaba nga nze kanza atamumanyi. Can we borrow a good? You guys can sit ko. Can we borrow a microphone? Today, I didn't know that the B2C were locally new, so we are going to worship till chains are broken today. Amen. It's good to see you, my darling sister. Welcome. Thank you. You are beautiful. Thank you so much. But I'm see you too. How are you? I'm okay. How are you? You were still on social media. Yeah, everywhere. Not on social media, but everywhere. So what's your stud name? Alicia Bosschick. Alicia Bosschick. You are welcome to church. Thank you. Isn't it good to have such people in the house of the Lord? You know that Alicia, when you're here, you are telling millions of people that follow you, or hundreds of people, thousands of people, that you also know God. Yeah. So you know God? Yeah, I know God. Ndi mukazi mulokole. Alicia oli mulokole. Ndi mulokole. Pastor ndi mulokole lwakuba mbadde nduddo ssaba. Naye oli mulokole? Yeah, ndi mulokole ne family yange yonna balokole. Family ye eriruda? My mama. Bana linda ko kankusali omuntu bwagamba nga ndi mulokole mumukubiranga engalo naddala Alicia.
kati family ebeera Mami wange abeera UK, my dad abeera wano. Yeah. oli gundi mixed No, Africast silly. ngaani yali wano Silly tu? mixed, but weebale kujja mu church webale kusiima pastor. Weebale. Kama w'amaanyi by the way. Waloko- Because mbadde maze ebbanga nga sijja mu church like 3 years now nga sijja mu church. Naye Mukama mulungi kubanga right now ndi wano mu maaso gange. bannange emyaka 3 naye ate gwe wulira bulungi kubanga katolo amayangamba yali amaze 2 we yajjira wano 20 years kati gwe. Is it good to see you in church? Yeah, it's good. So what do you do? Ndi marketeer ow'amabaala, hosting parties mu baala ez'enjawulo. By the way, nakulabako ne ku wave nojja n'otusabira nomala n'ogenda. Yeah. Nze pastor w'amabaala gonna wano sofa abasamize bonna nze pastor waabwe apparently nga bwe nnindirira Yesu. That's good. Yeah. So naye ng'oli mulokole Ndi mulokole nnyo. lwe wasemba osaba osabirawo. When I say mbosaba nasabira wa Pastor Kayanja, Okay. Miracle Center. Okay. 777 dogs. Yeah. Yeah, ze nasemba. Okay, nange nazirimu ezo nayitayo zaali z'amaanyi nnyo. Yes. I mean, so do you have a husband? Are you married? Do you have children? No, I'm not married. Sina baana pastor. Nkyali mwana muto sina. Okay. Oli single? Yeah, I'm single. Nange ndi. Kitiibwa kya Mukama. Tukole embaga bw'ayogera Mukama. Kati ebyo bye mwagala nsaaga. So can you read for us a verse? Yes. Can you read for us a verse? You had the Bible. Yes. Nze Alicia omutima gwo bwe ndaba omutima gwange gusula bulungi bwe ndaba abaana nga mmwe nga okolera mu mabaala naye ng'ate osobola okujja eri Katonda mu church. Amen. So kye kikuyisa to encourage bonna abali mu mabaala nti osobola okugenda mu church. Tumukubireko mu ngalo Alicia bannaa. Ojjukira we twagambye okusomawo? Psalms, but siribirabo. Katubinoonye tebiri wala nnyo. Okay. Now ekigambo kya Katonda ky'amaanyi era kiramu. Okay. Psalms 107. Psalms 107. Is it verse 19. 17? Verse. Yeah. Waliwo twalina palaso yambuuza nti kati verse yeeriwa ne chapter yeeriwa. Okay, egamba bweti. Ladies and gentlemen, the Bosschick in a church. Yeah. This time not in a club, reading a verse. Ate nga nabadde ku TV yesterday. So nzukuselect so mbadde nyina okuvuga amangu n'entuuka mu budde. Otuuse. Kitiibwa kyebaliza Mukama. Tusomere ekyandiikibwa. Ekyawandiikibwa kigamba, some people became fools and turned against God, and they suffered for the evil they did. They suffered for the evil they did. They became so sick that they refused to eat. So they almost died. They were in trouble, so they called to the Lord for help. And he saved them from their troubles. He gave the command and healed them. So they were saved from the grave. Thank the Lord for his faithful love and for the amazing things he does for the people. Ekitiibwa kyani kya Mukama. So some people became fools. Yes, some people became fools. Kitegeeza kinti abantu abamu basigwala. Bayibuli yegambye siffe. Abantu abamu Bayibuli egamba abantu abamu baasiwala ne bava Katonda. But barwala, we barwala ne bamala ne basaba Mukama Katonda n'abawonya. N'atuma ekigambo kye ne kibawonya. Pastor nyambako awo wala. Nkuyambeko awo. G'otegeddemu ki? Abantu abamu bagenda ne bava Katonda ne beerabira nti Katonda yawonya. We bamala ofuna ebizibu
ne badda Katonda naye Katonda yasonyiwa, that's why yabawonya from the sickness. Walina kuba pastor naye abatudde wano oba mujjira ki okayise bulambalamba so gwe kyotegeddemu. Kyentegedde. Amiina. Amiina nyo pastor. Mukusabire Yesu. Yes. Kale katugolole emikono omukisa. Katugolole emikono. I like that's a tattoo. Yeah, it's a tattoo. It's a tattoo of what? Flower and tiger. Flower and Tiger. Tiger. Why a flower and tiger? Njagala nnyo ebisolo, wild animals and what? Kati wagenda ne bakubako tiger. Yes. Ng'eri mu bimuli. Kiyitirivu. Okay. Let's pray for the Bosschick. Father, thank you for our sister. Thank you for her humility. Omwana abeera mabaala okujja wano n'agamba manyi Katonda. Eyo ensigo yongera ogifukirira. Ate nkwebaza nti afunye obudde okujja wano mu church asome ekyandiikibwa. Ate n'akisoma bulungi nnyo. Muwe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo kubanga bw'ajja aleetera bonna abaana abali mu mabaala okwagala okujja eri Katonda. Weebale nnyo Mukama. Muwe omukisa, mukuume, ayongere n'okumanya n'okutegeera. In Jesus' name we pray. Amen. Come on people. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Pastor. Nsanyuse. Alicia nsanyuse. Amiina. Nange nsanyuse nnyo okuyimirirako wano naawe cause mbadde nkulabira eri nga nkutya ate n'ekirala ffe ababeera mu bbaala omuntu ayinza olowooza nti Alicia oba tagenda mu church. No, tugenda mu church era nze kantono nnyo Pastor nkubiriza nnyo abawala like ababeera mu mabaala funa time at least ojje osinze ku Katonda. Eyo message mugirecording mugisale namu nga Alicia ayita ababeera mu mabaala. Thank you my sister. I hope this is not the last time. No, it's not. You have to keep coming. Yeah. Yes. Amina. Thank you. Bambi mukubireko my sister mu ngalo. Wafunye n'obugoye bwa church.